enga tonnanyiga kujja nalukoola mu parliament United Nations Charter yo wazeeyo n'ogisomako n'ogitegeera oba wazeeyo kunononya video eyogera ku United Nations Charter kubanga ndaba wetuli then nga tetunneeyongerayo mu United Nations Charter nafunya abantu abansuubize suuti waliwo neyaŋambye ekiwoowo n'abansuubize engatto kati tugenda okukola muteekeeko afu kwene namba muteekeeko kwene afu kwene namba olw'ensonga mugenda kubeera excited mugenda kunneekweka naye munaaba mumpaddeko afu hafu ngenda kwegulira essuuti nja kwegattirako ngule essuuti mwembamanyi nabagambye tugenda mu New Uganda wetulaga ekintu kino Museveni kyali mu kukola kiri kitya just listen United Nations okuyingira mu kalulu k'ensi yonna okayingiramu zibeera conditions bbiri ezigireeta ekintu ekisooka ensi yennyini nnyini ebeera egiwadde invite that possibility is there etya ng'ennaku z'omwezi lumu December Norbert Mao yagenda e Geneva nembagamba reforms zino tagenda kuzireeta kubanga Museveni ono yali agatulondere president mu parliament nempuuga nga kyebaagala Norbert Mao n'agenda e Geneva wava e Geneva ebintu ebyo yabibuzaawo byabulawo nga mazzi naye ng'olwedde empuuga yali asabye ne liivu kati liivu ate gye yasabye ate kati ereeta ndanga kiri kye yali asabidde liivu takikoze eki takireese lwaki akalulu kano ke baali baagala okukyanga mutulondere parliament kana akalulu ka United Nations kitegeeza era nabagamba kana akalulu takayinaako sse era tajja kireeta nga bamutidde president agenda kulondebwa mu parliament nembagamba takisobola kuba akalulu ako ka UN kitegeeza ki Norbert Mao yagenda mu Geneva alina okuba nga yawa United Nations invite ekyo kimu number 2 amateeka gano ge baleese amateeka gano erimu lyabadde lireeta NIMD mu Uganda nga Museveni yalina bargaining chip eddala li invitinga UN era UN mwe yajjidde mweri etteeka ukitegera ekintu ekyo kugambye first step ebe gundi county esooka ensi esobola oku invitinga amateeka gano galeeteddwa Museveni amateeka gano gennyini gamaakinga bulungi nnyo kooti ensalawo ya kooti ku Nalukoola lwaki Museveni alina okuwa bannansi ensonga yonna United Nations okuyingira muki okuyingira mu kalulu ka Uganda naye nakugambye United Nations eno wejja mu kalulu basooka ne babakwata ne mufuna dialogue mwenna ba stakeholders then number 3 assumption number 3 ekulaga nti bano baliwo ku invite nebyo nabyo bali mukola bali mukwa United Nations nsonga kujja mu kalulu kano number 3 baguddewo ebibiina byonna mpuga yaguddewo ekibiina mu lunaku olu ekibiina bakiyita DF kakati ali mu kulimbalimba bu certificate bagitwadde twali twateekayo dda era kati twasaba dda tubadde mu labada obustayiro kati batuwadde certificate tufuuse political party lwaki baggulawo political party eno kino kyotamanyi United Nations senge itaba stakeholder buli political party ebeerawo by then ebeera kigikwatako kitegeeza ki nga mumaze okugwa mu lukwe lwa DP UPC NRM ne FDC bagenda bisanyawo ebibiina ebyo bigenda kufuuka dormant nga mu constitution mu ebiri nga NURDP we yali naye nga biri dormant mu politics kubanga mugenda kuba mubitegedde kati bino ebibiina ebibiri bigenda kubeera nga be leading opposition parties mu government ya National Unity Platform nga yetutte power bali mu creating la National Unity Platform alternating opposition kubanga under UN banene abasatu abakwatibwako ku nsonga za Uganda batambulira mu kintu kyebayita multipartyism National Unity Platform tesobola kujja ne forminga government ngeteyina ko bagivuganya obanga tuli mu multiparty status nga sije tulimu okitegera ekintu ekyo government yo nayo n'okufomingibwa oba tesobola kubeera mu single party state no kakati bino bibiri byaba forminga bakimanyi nti no biri tebina force gye bisobola kuteeka ku National Unity Platform okusigaza bargaining chip oba mu sevenism okusigala mu system kati yensonga lwaki baguddewo bino ebibiri naye nga byonna bya NRM bana abantu babadde mu fake system nga bayambako Museveni okutufuga n'okusibala na bazungu ekiwanyi eyo teke namba emu ye baguzaawo ebibiina UN egenda kuleeta dialogue iPod bali baagala NIMD balete dialogue okitegera ekintu ekyo UN kyekyagireese county ey'okubiri senga ensi balemererwa okuteeseganya ne government okitegera nga ne judicial system tekola ng'ekolawo ku lwa dictatorship
UN Assembly esalawo negamba nti katugende mwaka akalulu tukagendemu UN twaji invitinga nga abiri mu 221 twagenda ku United Nations Human Rights Commission ekololo twagendayo ne bakuba bannamawulire emiggo then ne Robert Mao ne yagenze Geneva okitegere kintu ekyo fefe nyinyi aba opposition fa basoko ku invitinga United Nations kubikolobere byakolebwa mu kaluka 2021 twaji invitinga kati ne bano nabo batuse ku kiseera ne balaba nti bannansi bano batabuse wajja kubawo okuyiwa omusaayi of which Museveni cannot control the population kitegeza nti ne United Nations ebe ino okumukuba Museveni is calling for a dialogue then okugwa bannalukoolano ono mu kooti ayina okuwa bannansi ensonga lwaki UN erina okuyingira mu kalulukano lwaki dialogue erina okubeerawo ngoze mu UN charter woddayo n'ogisoma bulungi D genda onyige mu simu yo oba laptop yo onyige D United Nations weyingira mu kaluluka eggwanga bagenda bikulaga ezo counts billions kuwadde then nenkuwa ne assumptions eziriwo waawo mu ggwanga nga weziri zireetera United Nations okuyingira mu kalulu ako kubanga nkugambye aka nani government organization gye bayita NIMD bajiganye peke eyo baliyemeseza NUP yabagambye sijja kujjayo mbiganye tetujja kuteesa tuyina kuteesa ku meeting je tulina okola nawe otubulye deal ovaako ate ina kubeera meaningful dialogue of which Museveni tasobola kugenda na NUP eyo mu dialogue nga tewaliwo muntu ng'amaanyi nga UN nga taliiwo kubanga akimanyi ku byatukoze tujja mwefuulira naye kakati Amnesty eno waabajagawe tumukuba akalulu senga tumutabukira UN ejja ate security council ate nedda ku side ya Museveni negaba mwakiriziganya ku terms zino lwaki muzeefuulidde otegere ekintu ekyo akalulu ako bonna balina okukabeeramu then number 2 olutalo olwabaluseewo wakati wa policy makers European Union ne government ekintu ekyo kyatiisiza Museveni that fight kyatiisiza Museveni however nkyalukolako research olutalo olwo lwa ddala kubanga wenazeeyo n'ensoma Vienna Convention eno article gye bakootinze endaga birala bye sitagenda kwogera wano Kagame we yatabuka ne Belgium Vienna Convention eno esanyawo diplomatic ties not military cooperation and once diplomatic ties are cut mwino okufulumya ekitebe kyammwe no ambassador either ne bamukyusa oba ne mufulumya ekitebe kyammwe Kagame we kaakikola ne kafulumya Belgium negende Congo ne kaleetera ebizibu kati bano balina okubanga bayiga okitegere ekintu ekyo balina okubanga bayiga kati European Union yeno yataddewo embeera okusika United Nations okulaga nti akalulu kano ono ali ku crimes against humanity era tumaliriza Muhoozi yeetonda okirabye Muhoozi ali mu kwetondera UN naye mbu ayitidde musale ali mu kwetondera ba European Union already population yamaze dde okuconsuminga nti Muhoozi ali mu kuyomba n'abazungu then namala n'akola apology Aishama the Minister for Foreign Affairs nkyakinoonyerezaako nzija njaddubawa katusoke tulabe Vienna Convention eno lwaki bano batuuse ku diplomacy ate bagambye military yet Germany teri mu Uganda okulwa Museveni oba n'amajeegi eriwo okulwa banna Uganda enkwatagana eriwo wakati wa Germany na Uganda ne banna Uganda the third factor ukitegere ekintu ekyo then ne conditions United Nations zeyajiddeko zonna zijiwa butereevu lwaki erina kubeera mu kalulu ako bakiyita human rights violation eyina okakasa nti akalulu kemugendako kali free and fair tewali kuyiwa musaayi United Nations ensonga ziyawadde ziri valid kati nga balina okwongerezaako actions ng'okugoba nalukoola mu parliament okujja tulabye ewawe okufominga ebibiina ebipya tulabyewo olutalo lwa European Union lwonna lukutwala kuki ku dialogue munabagamba Uganda ekyukanga Kenya nkiddemu nabagamba Uganda ekyukanga Kenya oba Zambia kuba the forces behind the changes in those countries are the same forces eziri mu change ya Uganda. Felix Tshisekedi tanka yazipakinga nagenda n'abaleetera Abamerika wamala okubaleetera Abamerika Kagame yafulumya amajege Abahutu n'Abatwa
bali mu kudda waabwe kukola gavumenti kujjako Kagame for God